Music is business. So Alien Skin kyeyakoze kyalaze nti ate asinga bangi abatayaya abayimbi bangi batya. Waliwo abayimbi gwotasobola gamba tigeno yimbire President 7 mbaako sisobola nasuwe milioni ze sente. Alien Skin yeyambuliddeyo nalaga obusibe bwe obwaddala n'omutwe kw'olwo twasosogula bako mwana bwe Alien Skin balina omutwe omulungi bane waliwo abantu basayinza osala Kevin ne bafaanana bubi naye Alien Skin alina omutwe omulungi. My God, wamulabi ng'ayambadde ne uniform ya busibe naye yanyumye. So y'omusajja gwe bayita Big Guy singa yabadde nga teri mu politics at all, it would be a better show by all means. Kubanga fenna twandigenze kati fenna abamu ffe tutya n'okutya ojja tuuka wali omwana akutunuulira agambe gwewaza otya agambe sigwe mwami obote mpozi wagamba otya ye politics galamira ku ntanda genda wali ku ntanda kakati okwewala ebyo byonna famamu ne tugamba nti omanyi tetujja kgenda mu bulumi ne tugamba kale katulaba abaabwe nnyo naye kakati ogendemu abo abaana bakube engolo mbaja ngende nga ngenze kwa Big Guy wa muyimbi naye so sigenda mu bukofiira ate mu buki ate mu ovulo twala tugende no VIP tembakavu you want us to the VIP my brother ne VIP wabadde ate omukulu kana te yo si yabadde singano okubeera security tight kakati kijengezako kugamba nti ne tugamba nti kale baabwe kabagende bakole ki bamulabe kyogamba baaweddeyo. That's how that politics is. Baweddeyo. Lwaki tebazze? But abantu bazze. Babadde batono nga don't fool yourself. Abantu bazze kituufu. Ne babadde batono nnyo compared ku bantu nupo beerina. Mwana mulenzi Gravity omutujju wabuyu Geresom oluvannyuma lw'okugufulumya oguyimba ogwomu omunyongo abantu bino bye baagala munakwezi oluyimba luno jeraba jeruli ontegeka kyengezaako kugamba so kakati omwana eyava mu kyalo n'agamba nti nze lunabe yeeviire Masaka era Akaayi ajja ayimbe mu Kampala yo yagala ayimbe ki ayimbe ebitamuwe ssente ye yajja kukola ki bw'anaalemererwa okuba ne ssente nga Bachaga bwe babonaabona kati ne ssente nga muddamu kubamanyiira nga bamamanyiira. Top artists balina gundi bayimba music omulungi tewali yabawabudde. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Bino abakazi mwe baagalira okubeera abalungi ennyo n'okwagala okulabika obulungi waliwo abakazi babiri ba mukwano nnyo nnyini ddala bagenze maaso n'okuba nti bakigwako. Abakazi abamu bagenda maaso n'okuba nti bazaala batera okufuna ekibutobuto bakiyita kibutobuto obubuto ne lugejjagejjamukko naye nga temuli mwana yazaala dda. Kati abakazi ba mukwano babiri bagenda maaso n'okuba nti bazaala ne bafuna ebibutobuto ebyo ne babaako mukwano gwabwe ayina kafiga akalungi ebitenkanika alinga mukazi wange of course ne bamwebuuza kuba ye munna asigala wazaala dde ne lwaki ofaanana bulungi oli ku fulaati sorry so ne bagenda maaso n'okuba nti nno bamwebuuzaako tukoze tutya ogenda maaso n'okulaba nti ekibutobuto bino ebituliko bivaako tubisala n'abagamba munnaye nina jimu gye ntera okubeera gye ŋŋenda n'ensala olubuto luno naye waliyo Jim instructor mulungi nnyo talagiridde kusala lubuto myeyano jjukira alukwata nako. Abakyala bano beeserejja bagenda mu jimu eno gwali mwezi ndowooza nga gwa 8 tuli mu gwa 12 ate embuto zeyongere kuzimba we twogerera omusajja yabafunisa embuto bonna babiri kati embuto abagenda ozisala yabawa mbuto abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli olina simanyize bandimiza obuweta
bw'oba onosala olubuto ekisookerwako kati lino tteeka mulitegeera ojja kuwabya abakazi tobagamba byotamanyi aba CD omusuusu ziri erinnya erya omanyi abakazi kulikikwatana n'obulungi they can do anything. Ama mugende abasawo bammwe babuulire tetwagala kubeera mbuto bajja babuulira ekyokukola. Agaliwo gwe mukutu gwe tuliko olunaku olwaleero eno show emanyiddwa nga the opener. Tubeerawo buli lunaku olw'Emande ebiseera ebisinga essaawa zibeera 9 ez'akawungeezi ne tugenda maaso okuba nti tubeegattako. Mwami Okote abeera wano ogenda maaso okuba nti agulawo week nga bw'owulira nti the opener akwata opener n'agenda maaso okuba nti abagulirawo week mu bujjuvu ne tugenda maaso okuba nga tulaba biki ebyabadde mu weekend ate biki ebigenda okubeera mu week eyo gye tuba tugenze maaso okuba nga tutandika nabwe ekityo kamubawe ababuuzeeko ebigambo mbuufu obwo tuliba kubigamba. Man twagala okubabuuzaako mwasuze mutya muli mutya mukuliko eyo nnyo muzina fest Alien Skin yeyambuliddeeyo n'alaga obusibe bwe obwa ddala n'omutwe kwolwo twasosogulabako mwalabe bwe Alien Skin balina omutwe omulungi bane waliwo abantu basayinza osalako enviri ne bafaanana bubi naye Alien Skin alina omutwe omulungi. My God wamulabi ng'ayambadde ne uniformu ya busibe naye yanyumye mukyegedde naye oli agenda n'ayambala engoye ng'ate agenza azironda naye ngenera n'atanyuma. So tubakulisaayo mwenna mu mbeera efaanana bw'etyo. Ennaku z'omwezi nga 24 January tuli wa King Saha Lugogo. Kakati ku luno tugenda fuula Lugogo tetugenda mufuula Kagogo tugenda musengula kuba nanti abantu bagenda kubeerako abamukkuba kakati Lugogo egaziwe. So Lugogo tugenda gisengula ng'ennaku z'omwezi 24 tugenda gifuulira ddala Kagogo tugenda gifuula kintu kirala nnyo. So ennaku z'omwezi nga 24 mweteeketeeke mubeere ready. Kansuubira amawulire mwagawulidde agava Syria mu mbeera efaanana bwetyo manyi abantu tubabuuzaako nga tubabuulira n'amawulire agali Syria. Abantu beekumyemu ogutaaka beekumyemu ogutaaka wiiki eyo yonna yageza otuuka wiikendi nga balina president mupya tebamumanyi namumanyi oba yaani nekyoba omanya nti oli yabaddeko ye bamuggyeko ekyo kyo balishuwa taliiko naye kye batamanyi yaani addako kakati ye abaddeko taliiko. Era wenjogerera Syria nsi eyeetongodde eri independent terina president abantu be bafuga teri yagikuba ku mukono buli omu kyagala kyakola amateeka tegakola eri abantu kyebagala kyebakola kubanga president yabaddeko ye bamuggyeko abasirikale abantu aba bulijjo bali mu kutaba sibe buli yakwatibwa fuluma bino byetugamba wano mwegamba mbu free all political prisoners eri ekiri eri they have freed themselves abantu ba bulijjo kusigundi baali bamusiba political bamusibirawo ali kigo tugendeyo nga bafuluma kumukumu. Era wenjogera kati ekkomera amakomera makalu basiba tebamulaba teri ate basibeji kale nno ekyo ekiri Syria bakoze okusalawo kwabwe katulabe gye binakola ki gye binakkira. So mu mbeera efaanana bwetyo wiki again eringanga kwegamba mu nkola entuufu ey'amazima wiki eringanga etandise mu nkola bwetyo tubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya tubeebaza Mukama olw'ekiseera kye muyiseemu ebiseera bya Ssekukkulu mwegendereza ababbi bangi oli ajja ku nnyumbayo abayiiya buno budde bwakuyiiya abantu bayiiya kumu n'olwekyo oli bw'oba tomutegeera bulungi nga nebyagamba tobitegeera tokiremerako nnyo bw'aba gambye ebigambo 3 nga tobitegedde mugambe gendeeka oba mugambe nti genda obuuze kuba oli kasa kubuuza ebintu 3 nga tebikwatagana ate nga tobitegeera manyi ogenda kuferebwa any minute any time. By the way, kuferebwa I didn't want to bring it up today but I'm sorry it's going to take 5 to 10 minutes but kukyobufere
kankiyitemu omulundi gumu omanyi nina nnyo interest mu bantu abafera ne be bafeze mbawa nnyo obudde kankole okulabula kwange. It wasn't part of this show but kankiyiseewo kuba kikulu nnyo for this season. All right. Kankole okulabula kwange waliwo obufere bwa mirundi ebiri bwe ngenda okubanga mbayitiramu essaawa zino bukyase ebitenkanika. Nina mukwano gwange ali bunaayire eyo tubeera nnyo nga tunoonya abafere ffe tubeera ku mutimbagano kunoonya abafere na bufere ki obupya obwazze. Waliwo obufere bwa mirundi ebiri mukwano gwange obwazze abo tulina ogenda maaso okuba nti nno twegendereza nesekwegendereza yenna. Ngenda kusooka n'obufere obusooka buno buzibu nnyo bwakusimatuka. Basobola ohakinga essimu ya mukwano gwo then ne babafera mwenna. How? Waliwo abantu abajja ne linki nti nyiga mu linki eno ogenda kufuna ssente bweziti. Osegeera nyiga mu linki eno mpola kakati linki yagabadde ssente nga bwe yazigabadde anti literally kati tulabula bantu nti mukadde kano weewale ssente ez'obwangu kozi waliwo obufere bwa mirundi ebiri ate buli successful nnyo ate be babbye bonna basirika teboogera olw'okutya okuswala okulabika nga bafala. Obusookera ddala bo tebuswaza kuba be bafeera baba tebamanyi bakola bwe bati. Omuntu ajja mu inbox yange nze wano nampereza message nangamba nyinzo banga na mukwano, in fact mukwano gwange si muntu ali outside ajja nangamba gwe mwana kino ekintu kifuna they type naweereza nanyize ku link eno then oyina obuntu bwoddamu awo then we namaliriza nenfuna $50 mwana byaddala nagafunye. Kati gwe bw'osoma message ya mukwano gwo automatically you want to also get the 500 Uganda shillings mu buufo 500,000 Uganda shillings mu buufo obwo nawe ataano geetaaga. Obuzibu bwe businga okuva buba bumu gwe kunyiga ku link eyo. Bw'onyiga link kyekibeerawo bahakinga mu ssimu yo. Bwe bahakinga mu ssimu yo they take full charge of your phone. Ne batandika ogikontrolinga eri yonna gye bali naye nga be bali mu ssimu yo kati be bakola buli kimu mu ssimu yo. Mainly kyemanyi kye basinga obaako ne access ku kyo ze messaging apps oba apps zino eza social media zetukozesa akina WhatsApp n'ebisigadde. So bw'onyiga ku link eyo anti omukulu oyagala ssente akawunti yo oba WhatsApp yo nga bagiwamba edda mu mikono gyabwe. Kati kyebakolanga you may access it or not but oyinza obutamanya kikirimu kugenda mu maaso. Kati kyebakola nga batandika oweereza mikwano gyo messages zezimu. Bwe batabaweereza messages ezimu kuba basooka baweereza messages efaananako bweti. Oli ayinza okugamba mwami Obote nina obuzibu nze I type to you mwami Obote nina obuzibu ngudde mu buzibu bwe buti mpaye emitwalo n'abana babbe simba bikola mpaye emitwalo 3. Waliwo omuyaye yampa emitwalo 9 nga tagimpadde nawulira obusungu. Kati bagamba nti mpaye emitwalo emeka mpaye emitwalo 3 mpaye emitwalo ndi mbuzibu mpaye emitwalo 4 mpaye emitwalo emeka 5. Kati goro kuba mukwano go tatera kusaba sente what you do bakutera ono ne namba sene ya mukwano go bakutera ono namba ndala zintere kuno babi nkolako era waliwo de mbabbi emikwano je ogenda okubalanga bababbi obukadde 7 nti oli demo ayinako social capital mulungi obwedda buli gwe basaba 3 nga akola ki nga switchingako. Kati yalabuse ye yabadde asembayo yadagena nabawereza $2 million osegira ye alabuka atya yagenze maaso n'okubanga akuba ku ssimu bamuteereddewo ennamba ne bateekako amannya. Kati obuzibu oba kyabadde kitya mukama n'ataasanga ennamba amanya tegamakinga na nnamba bono yakoze mistyping. Kati kyeyakoze kwe kukubira mukwano gwe bayingidde mu ssimu ya mugambe ennamba gyongambye oweerezaako $2 million nga amanya eraga malala ko ne $2 million bakola losi banne bakoze losi emiliyoni. So
abo bwe bagenze maaso n'okubanga bakagwamu agenda okubira emikono kati ekyamagezi olw'obutamala nga bagenze maaso n'okubanga bakola ki babafera. That is point one. Ojja kumalayo obufere obwokubiri because people need to know. Obufere obwokubiri buno bwo be babbye sibasaasira kati wait buno obufere buli obusoose eddagala lyabo linki gy'otategeera bw'ojja ku ssimu yo tonyiga obwo obuntu obwa bbulubbulu mu ababeera ku masimu gammwe olina kuweereza akantu nti akaako kubeerako olusa ekigambo nti tap here to get money whatever to delete that message immediately. Thank you so much. You can even report the number. Obufere obwokubiri buli obusoose nsaasira buli muntu gwe babubiddemu kozi bangi tebamanyi gonza obutasaasira yone yanyize linki mu kusooka okitegeera yoyinza obutamusaasira ndi yayagadde ebyamangu wabula gye bikkira nga babbye emikwano gye nga bambi takiinaamu mukono. In fact bayinza nomaliza nga yasibiddwa because they are like gwe yampeereza ki message eno ate nga n'obukakafu bulaga nti gwe yatypinga naye nga bambi akawunti yo baakola ki bayingira nyingire. Obufere obwokubiri buno bo sigenda kusaasira be babba. I'm not sorry for you people because mwenna ekibawalula mwagala ssente za bwereere era kyekiri mu kubabbisa ate nga be baakabba bangi nnyo. Obufere buno omuntu ajja n'agamba nti waliwo bizinensi efuna kiralu. Ogenda kuba ngo earning around waliyo business efuna ekiralu nti ogenda kuba ngo earning around emitwalo 10 kwa 3 olunaku naye nga byabwereere. How ogenda no viewinga items ku website buli item gyo viewinga ofuna ssente osegeera kyebakugamba kiri bwe kiti bagamba kifuna kitya nti tuyinayo website etunda bintu kati website eyo ekolera ku traffic abantu gye bakoma ogikebera gye yeekoma opushinga nefuna ba real customers kati gwe tukusayininze okole gwa ku viewinga products ku website eno your team viewer gyokoma okuviewinga ebintu bino tugenda kuba tukuwa ssente osegeera nti buli product tugenda kubanga tukuwa 13,000 gyokola ki gyo viewinga kati bakola bwe bati esatu bazikuwa oviewinga ne bakuterako esatu ne zijja ku account yo bwe bamaliriza oyinza viewinga products 13,000 nga 10 gye mitwalo emeka esatu ne giyingira ku account yo n'okyamuka like nota awo ne bwembazi omubiri nguta nota kati bwota nga bakuza ku product ya 15,500 nga bwogiviewing ofune 10 meka 5,500 majagala banze uya musambu ulira nga ne 5 zijja nga bakuza ku yakasambu nga nako kajja product ku product kati balaba muntu ali ku simu viewinga zi product takiriza muntu asemberera ki oba bukenya alaba ebintu ebyo ojamubuuza kubanga ayina gejabera ku simu ye bwati oba balaba. So what happens thereafter kati batandika okuyingizaamu ekintu jukira gwoba ofunye ku ssente nogenda ne ku mobile money nozi withdrawing nogamba bannaye gyenkolera lwaki bulijjo nkolerayo ng'omulimu guli wano ati katumaleyo gye kaggwera. Kati batandika okuyingizaamu ekintu nti wano we tudda olina otuteekayo akasente okwanlookinga level gye tugendako osegeera kati nga bakugamba teekayo omutwalo o unlocking leka mmalireyo omuntu alaba teekayo omutwalo o unlocking ewaddako ng'omutwalo guteekayo ngo unlocking nga bakuwa gumu kasanvu product ngo ofuna gumuka wataddeyo muki ngofuna gumukasa ngogenda nagwo gu withdrawing of course kati nga batandika okulinyisa level nga bakutuza kati kyebakola nga bakutuusa mu level esika ssente zonna ze bakuwadde tugeze bakola toto nga bakakuwa emitwalo nga 7 nga bagamba eno level janlockinga onotuleeta emitwalo 7 ng'ogireeta bw'ogireeta nga bakuwa seconds nga 15 nti ze product zegenda okola ki otaking abayina akantu ke bakolaawo nga bagamba singa toyangwa mu second 15 sente zo zigenda kola ki you will lose the money omusambu nga baguluma seconds bayinege gye wanga zigwa ng'omusambu baguluma kitegeeza ze bakuwadde zo baba nazo kati nga bagamba step gye tuddako onotekayo emitwalo 15
okwanira okinga ofunaana kati engeri gy'obeera nga wagetiza aggressive tokyawuliriza bakulinaanye psychological olaba abanaku abakulinaanye bakulemesa ng'okwata 15 ng'okola ki ng'oteekayo ng'era bakosekenzi nga 10 nge-15 bagigaaya kati you want to get kati nga bakulaga nti kati nno wano ogenda funa miliyoni emu leta emitwalo aba 3 bw'ogateekayo bakutuusanga kati oyina kupowa kipowe oba kitegeera basooka ne bakuwa kugamba nze kikyampunyeza labayo otuka time ng'olina kupowa kiki kipowe bangi bannayuganda bababbidde mu kantu naye teboogera musirise koze nnina abakambuli olukufera ng'osirika nga toyogera musirika nga bababba nkimanyi njogera naye mu mutima bakubbye embwa ggwe lwaki wabadde oyagala ebintu ebyamangu gasiyabulolo they don't talk bannayuganda mwagala otugaggawalako temwogera mwagala olubabba we bati nga musirika kumbe wane mugera gaggawala kati tumanyi mwagala gaggawala mutuleke mwavu buli bisiru bajja kubabba mwagale bajja kubabba obukodo bwe bujja okunta bajja babba babafiireko bababba nakugamba izaawo kasabiyingira muteekayo sebo muyina ne gurupu ya telegram naye kyemutakoze tekiri obukimanyi abantu bajja tugaggawalako nga tuli wanu byekisiro nindako nina mukwano gwange abugoberera wuno mukwano tosoma linnya lye abugoberera mulabye yennano working hours 11 each task you see kakano kati kankusomerako kapuliyambo oba akantu akakuyingiza ng'otuuka wali olaba bagamba new employees need to know working hours 11:30 am to 10:30 pm mbumutandika okukola saawa 5 ez'okumakya sebo bagamba weebake tokeera kigwe billionaire next billionaire working hours baga 5 paka nya kitundu ezaki each task lasts 20 minutes keka akantu kegambye nti otuuka ekiseera ng'ezaali 20 bamuziza ku second 10 nammeka new employee will get 2,000 Uganda shillings salary for completing one task and kanana for completing 4 tasks. Nina deal. Tubabbe fe tukoma wano. Fe tukoma wali. One day you can get 300k. Nti olunako osobola ofuna emitwalo ameka 3 salary. Additional 50k bonus for completing 2 consecutive days of tasks. Nti bakuwa bonus ya mitwalo 5 singa omala ennaku 2 nga oli ku business okola bakulagayo ne ka bonus eno business eringa ya abazungu bonus ku bonus bajula kuwa medical insurance extra mitwalo 10 bonus for completing 3 consecutive days of tasks okawulira bwomala mbwe ennaku 3 ng'oli ku website okola munaku 2 bakwa bonus wemeka womala ennaku 3 ez'omudiringa nabo bakwa 10 bonus awo munnayuganda oba omukola ki omulina hatugende waddako tasks must be completed consecutively and cannot be skipped olubakuwa obuwaayire ekyo munnayuganda takisoma bw'aba ayingira missed orders will not be paid kati kano ebisiru wano we babibbira bagambye missed orders will not be paid if you miss an order you can contact the receptionist to make it up. Complete 2 consecutive days of task to become a fully fledged employee and enjoy more benefits. One task will get Uganda shillings 15,000, daily salary of mitwalo 5 or more. Osobola n'otuuka ng'ofuna emitwalo. Mugenze maaso n'okuba nti weetegereza Obufere buzze kana akantu nyongera okulaga ebintu bye bakugamba okuyingiza okyamuke. Wetumaliriza wali ku gundi wali wetubadde ewaddako. You will enjoy a salary of 5,000 Uganda shillings for each task you complete. Mbogenda funa omusala gwa 15,000 buli task gyokola ki gyokola. Number 2, each employee sebo fukirawo mukozi. Each employee you apply for will receive a 10,000 Uganda shillings invitation fee. Kati wano wali obuzibu. Bw'omala okayingira bakugamba oleeta abakozi abalala. Banno
era ne bakugamba nti buli gwoleeta ofuna bonus ya mutwalo gutya kati wuliriza science aliwo igwe okuleetayo banno buli munno gw'oleeta bakuwa omutwalo gumu kitegeeza ogenda ekyalo kimalako obuweza akakadde nti abantu 100 ofuna miliyoni etya ogenda yingiza abantu mu kitabu kyekintabuli jukira physically gwe wooli oyingiza banno naye bo basobola okumanya nti kati mwami Obote ali side wano ali makindye katumugwe muki nentuuka nenko so buli muntu gwoyingiza baga nti ogenda funa omutwalo gwa Uganda gutya gumu extra 140k Uganda shillings bonus for completing 12 consecutive tasks mbubuli task 12 zokola bakuwayo bonus wa mitwalo gya Uganda 14 just lwakuba nti omazeeko tasks zo 12 funayo 14 ekyo gyakulyako nga tonnabala musaala okitegedde your daily salary will be more than tetulemesa abantu ogaggawa it's okay bagende bagaggawale nze njagala babe nga video eno bagiraba bakibbe kyasaamirire kisiriwale nga kyekimanyi tugende waddako uliriza your daily salary njagaliza abantu bafune your daily salary will be more than 500,000 Uganda shillings and monthly will be more than kanu kakade kamu kitundu kyemmanyi nti ojja kubanga olunaku ofuna sente zisuka emitwalo 5 zoyingizanga omusaala buli lunaku nti ate omwezi osuubirwa ofuna esente zisuka akakade kamu n'ekitundu olunaku ofuna emitwalo gy'ameka 5 wano kulo osula nago mu nju tugende waddako kati bakubalira n'ebibalo wano zino si miliyoni 15 zino zirabika 15 just kyawandiika bubi kiga nti osobola ofuna obukadde 15 kifeera ate n'oluzungu tekirumanyi okitegeera so omukwano gwange wano yaŋŋambidde sebo they promise ne extra fee nnyini olemereko bakubba ekinene so kana akantu bwe katyo bwe kakola njagala obbategeeza mukwano gwange nti olunaku olusooka oyinza okuyingiza ngono bwangambye nti ndi mukulemesa abantu funa kati kambabuulireko ebifuna olunaku olusooka oyinza oyingiza okuva ku makya essaawa 5 nti munaye abakozi sebo mukola kuva 5 paka nyaza kiro lwaki osula ng'otuuya nagenda webakeko ate tokeera nnyo tokeera 12 matulutulu genda ku ssaawa 5 n'ekitundu otandika okukola oluwadde mene ku musambo genda oli ekyemisana okumala essaawa namba nodda n'okola okazanira ku ssimu okazana olya esowani bateeka ng'okazana wano ku ssimu bw'olya akamere ye kyekikulisa ebijanjaalo tumye ennyama tume engege ensava gendako emulungu kuba wafuna bizinesi efuna emitwalo 5 olunaku what do you want oba oyagala ki naye ddala ebyaddala oba oyagala ki sikwesiriwazi so somera abantu ennamba njagala okutegeeza nti olunaku lw'obigenzeemu olusooka lwoyavuwadde lwe bakubbye nedda kyonna kyofuna amata kusiriwazi eba just kumakya ofuna kiralu ekawungeezi n'ofiirwa kiralu nti kumakya oyinza ofuna 3 akawungeezi nga 3 bagatutte nti abantu tebamanyi bano kye bakola babuildingira ku psychology nti psychologically bakukwata ne babeera naawe nga obwongo bwo be babukola ki program the opener mutegedde bulungi ensonga bwegenda okutambula ewiiki eno tebakufera biseera bya sekukulu obufere buli waggulu nnyo buli ku level ya waggulu nnyo ebino ono byali mu kwogerako bya ku ssimu abantu ng'oli anaakufera ennaku zino omanyi mirembe gy'Obote Amini so Obote eri musajja mulungi naye Amini ku mirembe gwe abantu babba bwe bati babba baleeta ejjinja eddene ne balikuba ku luggi ne lugwayo anti ez'emmwanyi tozisula nazo kaakati
eyenziba yaggwawo bino bye muno abantu balina kufulu n'abeera ne kufulu ye erimu waliwo te kufulu kati ezikaaba omuntu kati esaazi naakubba nga weesibidde mu nju kaakati oli akubba oli mu nnyumba yo munda ne kufulu ye ekaaba ku mulyango ng'ali Kampala ng'oli kyebongotoko n'akubba n'okkiriza nti akubbe nga takutteeko nga takosezza mubi nga bwe musiba ennyumba bwe mukola mutya musibe n'obwongo bwammwe okubeera ate mubusiba nnyo naye mubuggule naye nga bwe mumuggala temukkiriza bantu bukola ki buyingiramu bajja kubabba batami Kampala tuvuddeyo mu bufere bye byonna the opener ye show gye tuliko olunaku olwaleero ndi ne mwami obote obayizo wetuuka ku kufere bwoko like ekisinga okunyiiza ku bantu bano kwagala bingi nedda naturally omanyi like we said earlier nti obufere bwonna butambulira ku psychology bwonna ate ne gwe bafeze abamubbi kati kaŋŋambe banabantu nawe gwe bafere obamubbi kitegezo oyagala kubba kakula ekintu kimu mu Uganda buli bantu b'osanga basatu ababiri n'ekitundu baba babbi enjawulo yokka ebeerawo nti waliwo abantu ababba ne tutamanya nga babba ontegedde ne wabaawo n'abaana ababba nga ttone zetone bankutte nga nziba ettooke kakati abo bo bwe bali nabo naye waliwo ababbi bangi ababba nga tokoleza eki nga tetutegedde era ye nga yekayaka yakimanyi nti kale wano mbabba naye nga tewali ategedde yadde neighbor we yadde omukozi we so kikyengeza kugamba ti obubbi bwonna butambulira ku psychology ate abantu baffe abasinga babbi kati abamu ne bwolaba basirika aba naye mubbi kakati oli n'amusinga akiri kakati n'amubba ekisinga kati n'abeerawo n'agamba mukama ankoze atyo ono onyola abantu bano nzudde bannayuganda muli babbi kankubulire bano baba babbi bombi baba babbi gwe maama oli nagamba nti atekayo bweziti ofuna bweziti ye naye abayagala kubba bannayuganda muli babbi nnyo barakallahu fikum muli babbi kakati mukwagala okubba nammwe ne bababba kati mwegendereze gwokimanyi nti abantu babbira ddala wano mu Uganda kiri nomo mpulira obufere obulala ate nedda tolera bya bufere eno program bagiyita gundi bagiyita za open tebagiyita yabafere batandika kusomesa abantu byabo abafere bo banaaliawo kyolina okutegera n'abafere nabo bakozi balina abaana abo tebasome toleeta bufere bu tugende ku nsonga endala the opener yeshokwe tuli olunaku olwaleero okusookera ddala Carol Nantongo had a very beautiful show. 1 minute there. Tuyingire ebivulu. Bwe tuva mu bivulu tugende mu nsonga endala. Soka ne Carol Nantongo. Akulikire ddala Carolina. Tujjukira bulungi nnyo. Nakutegera ddia naye tosalawo. Naye tosalawo. Oliwa. Yakoze bulungi. And it's because mukyala muyimbi. Wabadde olina okugenda. Olabe good music. Ekirala King Saya tugamba muwala mulungi nnyo ate she's a good friend. So mumbeera efaanana bwetyo tubakulisaayo mwena ababadde wa Carolina Nantongo. Carol Nantongo. Kale mukulikireyo ddala mwebale okusupportinga music mwebale okumusupportinga mu mbeera efaanana bwetyo. Alright, amukadeke kamuntu abadde ne mwana mulenzi Fresh Kid. Fresh Kid namulabe ng'ali ne minister. Namulabe ng'ali ne minister eyali amuganye okuyimba. Nange nseno. Ng'ali proud of him. Ate ng'ali proud of him. Kati omanyi minister oyo ye yali minister w'abaana. Akati ekiseera ekyo ng'ataddewo embeera beeraawo ey'okwagala okugaana Fresh Kid okuyimba. Ojjukira ebiseera ebyo. Omanyi Fresh Kid yaliko amawulire amazibu ennyo. Era nebaza taata wa Fresh Kid by the way. Ayogera oluzungu. Ayogera oluzungu. Fresh Kid oluzungu lwayogera
balina kunyumyana navio balina kunyumyana navio kakati waliwo abantu abamu batakyamutegeera yatuvaamu yatwesonyiwa takyasooka kati kunyumyana muntu kati waliwo levo zatakyasooka kunyumya nazo kakati alina kunyumyana navio nabantu bwe batyo bagulavite balina kukola sayini liri puzzle balina kumukolera sayini omanyi kye bayita sayini nga bonoga nti luli abali baga nti fresh kid jamuna baga nti kati sayini ng'alagirire emmotoka byagira kati bya sayini so kati fresh kid first of all twebaza essomero limusomeseza erya Kampala parents limusomeseza kati omanyi yamaze okusoma yamaze P7 agenda kuleveddako twebaza taata wa muvuzenga omanyi nze mbadde nalinayo omwana last year ku Kampala parents naye taata wa fresh kid abadde nga amuleeta fresh daddy nga amuvuga n'amuleeta fresh daddy abantu bakyawa ani atandikawo ani akyawo abantu bakyawa I was born in Africa fresh daddy nali mulaba namulaba nga alese fresh kid we era clearly amaze n'amukola ki n'amalako P7 fresh daddy nawe tukwebaza abazadde bangi omanyi abantu bakuba fresh daddy mpaka kuwulira baali baagala kumukuba kumulemesa mwana yes waliwo diiru kati kankubuulire nno kasa byayitako diiru eyaliwo ku fresh kid oyo diiru yali nti mukube fresh daddy ave ku mwana bw'ate omwana bano bamuuninge nga fresh daddy just ye bamwokyayo buki bwokya otegedde kati fresh daddy n'akaluba omwana n'agamba oba omwana kulinnya nnyonyi tulinnya babiri oba kiki tuli abantu bagamba ne bayita ne mu maama no akasajja kesibye ku mwana naye maama taata w'omwana ogamba tamwamwesibyeko anti kati baali bakubye psychology mwami mutabazi Paul nga bamukubye psychology mbu bamuze naye taata fresh kid strong man sebo yagamba yalemezaamu emmotoka gye bawa fresh kid taata fresh kid n'ayiga emmotoka wadda wenzira era tata fresh kid yabadde avuga fresh kid paka ku ssomero that's so beautiful nga yagamba oba sifuna ssente ndyoke naye omwana ogenda musuula omwana n'agamba nedda oba agwagwe nze tata fresh kid nze nina okumubeerako ku management yonna emwagala kati 14 ke bwongo yali ku side ya taata jukiro ligaye yamujja manager yasoko mujja bamutani yasoko kujja fresh kid yali Francis manager Francis bali bakola ne 14 ke bwongo kakati 14 ke yagulaba kutabuka nasale ddi bali bamugobe ira bamugoba fresh kid byali bwebi 14 ke mugeze kakati yamanya ndi wanon gundi Francis manager yasoka nabeera yasoka nabeera nga bakola ne 14 ke bonna nga bakolera wamu kakati naye nga Francis ye top manager kakati 14k ya managing ani no kuandika nga ya managing fresh kid kakati kati yendoza 14k nafuna mu mutima gw'obuzadde n'agamba nedda akasajja kano taata w'omwana tuleme mukuba nnyo kakati tuleme mukuba nnyo manager Francis atuuka ategeera nti ono 14k agenda kundetera obuzibu kye yakola n'agoba era guli 14k yasoko gobwa va wano ngegenda ndekera omwana wange nze manje namujja luwe akati yamuzaala agamba oba kufa oba butanyagwa omwana wange mbeera naye wonna wabeera abantu bavuma tata fresh kid okufa obufi akasajja akesiba ku mwana naye omwana wowe akati psychological bwekyamala ekyokuzuuka 14 kenodoza nayogera nani ne taata namugamba taata nze oyo omwana nze muwandiikire kati wongobani agenda mwana bwagira kiria process nze mutendeka nze mbeera yonna ebeerewo manager Francis nasooka n'agamba mwana mukoze ki mutadde mama otaki paka nakati yata so twebaza abantu bonna abadde bakuliseyo mu show ya fresh kid mu bulamu bwa fresh kid shot yabadde yakabi nnyo naye nga
nze ekikolwa kyokka How were the numbers? they were okay numbers zijja mu fresh kid zijja mu fresh kid era sente ye yazikoze ku level ya fresh kid ontegedde n'ebyakoleddwa byakoleddwa yayambadde bulungi walabye oba ekiyambalo kyayambadde yabadde ayambadde ng'owaawumeme ng'ajjudde obutaala ajjudde enseke ki konze banna tunalaba ayinza okuba byasomerera so fresh kid tukwebaza okuba nti oli fresh kid continue being a fresh kid okule simanyi obona ofuuka fresh ki kubanda ba baby glory yaganya okuva mu bwa baby kale bwe tuve wa fresh kid twagenze the freshest artist and that is none other than Saabayimbi w'eggwanga lino yagenze maaso n'okuba nti atulago bwa Saabayimbi Lugogo big guy naye nga baaba yaleese n'abayimbi nga nabo ba Saabayimbi ojjukira big guy tusooka tupaso tukulisaayo tukuwozaayoza olwa show gye wakoze e Lugogo cricket oval era likodi wagimenye ate yabagamba ate wayogererawo noga nti likodi njagimenya era ogikoze eki era wagimenye ekisookera dda wamenye likodi nti wali tokolanko Olugogo kati we yavuddewo bwe tuba tubala abantu abakubye Lugogo big guy is one of those artists big guy is one of them yagikubye ekyokubiri yabadde n'abantu ba VIP beerere kumpi yabadde ne president Mulamba Ssebo owa Nuupu Mugundi mu audience His Excellency Bobi Wine ekyo si kyangu came through si kyangu Gundi yamulaze support paka sekuritale jeno ontegedde yabaddewo abo bonna kumpi Nuupu yo Kavule yonna yabadde wali otegedde top boss wabeera top boss ne ba minister bonna babaddewo so tubebaza okubutava mu kyali wammwe big guy engeri gyayimiridde nabo bayimiridde naye yes so twebaza abantu ababaddeyo ekirala ekiri very important twebaza abantu ababadde mu show ababaddeyo ne bayingira mu show wabula nvumirira nina abantu benvumirira abakwata ebibangirizi no don't go that way sibagala nvumirira chicken obwe anti chicken era yo chicken yabadde akwata ebibangirizi no yes sibyendiko yaze nakuba omupiira yaze nakapira no zebe sibyendiko nange sibyendiko chicken yabuza obwadde okwata mu video ng'ozina amazina naye nga woozinira wagazi chicken ze mulabudde amagenda maaso chicken twataliso obadde yeetawula what is this problem ng'ate afuna eno etali bantu gyazinira ng'azina obuzina obadde alina ebitu chicken ekintu kyewakoze si kya buvunaanyizibwa aga amazina ge wazinidde mu show ya big guy tegabaddeyo wazinye amazina mangi ate ng'ogazinira mu kibangirizi wabadde obala ki wabadde obala ki chicken nga yina azina amazina galinga agagundi galinga amazina gagundi gono omusajja ani ye chicken taba mutamani wa gundi nga tetumanyi taba mutamani wani chicken oyo afaanana gundi teacher wa biology teacher chipopo chicken afaanana Mariachi taba mutabani wa Mariachi kubanga chicken alina amazina ge yazinye nga mangi ate nga gazina mu kibangirizi lwaki oweefukutira mu kivulu kya muno ate n'ozinira mu kibangirizi awatali bantu era n'ozinira awo oba otegeeza ki chicken ezo mpisa si nnungi naye nga twebaza mwenna ababaddeyo kulikayo it was such a good show chicken then tuvumirira abayimbi abayimba ennyimba ezisasamaza emikolo egimu kati ng'ogwo omukolo gwa big guy gwabaddeko maama we ne taata we nga batudde wali basirise omwana gye yajja ebiyimba n'aleeta oluyimba ono omuwala gundi ne banegundi Shakira yabaaki oba Shakira alina obulwadde bwe tutamanyi
Don't play anedda ssebo nedda ssebo leka abantu balabeko please no temutandika bintu bya kiyaya Oboti tozanya video lwaki mpa ensonga bbiri lwaki sizinazanya video leka video kakati tuvumirira kanvumirire kasooke nvumirire kubanga kyo ya bigayo giraba yabadde sho nnungi nnyo naye yabaddeko ebintu bingi bye tunovumirira tuvumirira abantu mwenna bagenda mu sho z'abantu nga temwageze kulaba sho nga mwageze kulaba abantu bameka abaliyo lwaki okuba ekibangirizi awali kuba abantu ebifaananyi chicken kyakoze yanyiziza nze ng'omuntu ekirala abayimbi bw'oba ogeze ku sho ya munno tegeera nti oli ku sho ya munno tokolerako bintu bya kiyayiyayi ng'azifu sho iyo eno sho teyabadde yagundi teyabadde ya shakira laba shakira ebizira bye yazinye birabe laba wulira Bobbi akwata kyalo mama ye akwata waawo mama yesisi mama agambe tata yawunyi wulira waliwo olwokozesa ki vumirira shakira yageze naja nakola ati nagati waliwo wokozesa w'amaanyi ate esose kuyimba Bobbi kati really oli president wa kibiina kiramba toyinza kutandika kuyimba ebyo mama waali mama yesise mama bwe yalabye ebigambo nze simanyi kumanya kye tuliko how stupid can some people be? Some people temugendanga ku bivulu bya bannammwe nga mwe mwagala kukolerayo byammwe nze ekyo kyemvumirira okyegedde you cannot be so silly n'okwata yakutte nawe yagize olumu obeera n'amaanyi ng'oyimba nakubawo oluyi ama mukulikeyo omusho mama yakozebwa natulira ku tata ngaali bwati mukulikeyo omusho ya Big Eye mwebale nnyo mwebalire ddala abagenze maaso okuba nti mumubeererawo leka twebaze Big Eye tumwebaza okubeera smart Big Eye yabadde smart ku stage yayambadde corporate teyayambadde bino majolobera gammwe bino ebyokujja najja ng'olina akataala ku mutwe simanyi wizo omujjuga bwe yajja wano najja n'ekiroboti yonayina Big Eye yazze nomo kugaba yalaze nti nze ndi musajja muyivu siri bano kale mukulikeyo nnyo wa Big Eye bwe tuvaawo twabadde tudde eno olunaku olwokutaano I think owekitiibwa Mpuuga yagenda maaso n'okuba nti alangirira Democratic bamuyita Mpuuga de Mapuuga owekitiibwa Mpuuga yalangirira Democratic Alliance ow'ebitaano n'atugamba notuga nti mu maaso awo wekataligirya obwa pulezidenti ndeeta pulezidenti mu kibiina kino ndeeta ne ba MP mu buufu obwo ekirala ekitukwatako ennyo ffe eno mu entertainment ye Alien Skin yagenda maaso okuba nti asayininga omukago kubanga asayininga endagaano n'owekitiibwa tiagenda muyambako okubunyisa enjiri mu buufu obwo dakiika 5 awo twagala okwebaza first of all Honorable Mpuuga olw'okutegeera nti mu Uganda temulimu artist mulala wakabinga Alien Skin kugamba tumwebaza ekyo okuba nti yakitegeera mangu n'ataba nnyo ng'ate bano abalala abasooka okulindana omanyi Alien Skin oyo aliko ebyokuyiga bingi lwakuba nti era abatategeera tebakibuuka Alien Skin mu butasoma bwe oba ku level yenna gye mumutwalirako yajja n'ayigiza abantu bayita copyright wano mu Uganda copyright lo yaliwo naye nga teri implemented Alien Skin yekka najja naimplementinga copyright lo olwaleero copyright ekola lwa Alien Skin omanyi lwaki Alien Skin yakeera ku makya n'agamba nze nnyimba zange anti ye ng'amanye bya copyright twala tugende biki nanze nnyimba zange sigenda ziwa TV yonna aziteeka ku YouTube ayagala azijjawa ku YouTube
kitegeeza nti asobola n'okukeera ku makya n'agamba nti bannaye ennyimba zange temuddamu zijja ku YouTube muzireke zibeere ku YouTube alukwatako asasule ekyo yakibalaga n'atuuka ku leve bagamba nti bannange nze alien skin TV zammwe sina kyenzeetaaza ontegedde kakati mmwe muba munsasula okubajjako ki okunjijjako interview era wabiraba embirigo gye byaleero kitegeeza ki nti he has a proper sense of his copy because nabagamba nti copyright etegeeza ekintu eki kimu copy and right copy yo n'obwannannyini bwayo period okyegedde bw'otegeera ebyo bibiri kijja kwanguyira okusobola okulwana olutalo lwa copyright n'ebigenderako so tumwebaza olw'ekyo kati abategeera abo balina okupiikingira ne bategeera nti kakati ekiseera kyekino omuyimbi asobola okuyimirira n'agamba banaye nze kopi yange sijagala ku TV yonna nga TV tengigyemu oba si kyo kopi yange giwadde TV eno n'eno so that kituyamba nti obudde gye bugenda mu maaso eyo gye bulaga tusobola okukeera ku makya n'abaana abayimbi abato be baali bakaayana kakati ffe copyright bwenejja ejja kulemesa abagundi okukuba ennyimba zaffe nedda senga bano abayimbi abanene bateekawo embeera nti oluyimba lwange oddukuba kamiliyoni olina okunsasula tebajja ddukuba nnyo ontegere bajja ddukuba kitonotono kakati eri gwe omuyimbi omuto ojja oyogere ne TV ogigambe nti munnanze olwange lwabwereere mu lukube ey'emyezi emeka 3 abantu balwagala ng'obaga kati mumpengayo kale 5 ontegedde copyright olwojja kuba etambula so tewali kyakutya do not fear anything so mbadde mpitiddeko awo katono nnyo naye nga ku nsonga ya Mpuuga ne alien skin nalabye abantu bangi kyabaleetedde emisuwa ku nnyindo era alieni oyo awedde ayingidde ebyobufuzi you fools or you people I do not know abantu abamu oba tebategeera bulungi bambi ate simanyi lwaki abantu abatategeera boogera nnyo simanyi lwaki nze ebintu ebimu ndaba wano nenkugamba nonkubira n'essimu noŋŋamba jja twogere ku kino nenkugamba ebyo sijja byogerako ekintu kyotategeera tokyogerako kireke kinene kikusussa okutegeera okyegedde mu nsi yonna eya politics first of all tuddeko emabega katono alien skin bwe yali ajja Mpuuga yeyamuleeta oba waliwo eyamuleeta politician tewali kakati gwe simanyi lwaki oddaawo notandika okugamba yandibadde weeno oba yandibadde weeri oba yandibadde weeri oba lwaki tabeerawo weeno kasasiro alien skin ekyamuleeta kunoonya ssente he was simply looking for greener pasture musajja wattu anoonya naye ssente nga nawe bw'ozinoonyeza mu kikuubo nga bw'ozinoonyeza mu akeedi nga bw'ozinoonyeza wonna w'ozinoonyeza nga bwe tunoonya ssente okimanyi ontegedde ne alien skin anoonya ki ekyenjawulo ekiriwo nti ye munoonyi wa ssente azinoonyeza mu musiki kati gwe totandika kulowooza nti ojja kuyimirira mu akeedi oba ojja kuyimirira wonna w'oyimiridde osalirewo alien skin ssente bw'alina zikola ki zinoonya ekikulu kya byonna wano mu Uganda first of all nabagamba ate nkyabagamba ekimu mu Uganda ekikola ssente today is politics as our main cash crop mu Uganda today as we speak our biggest cash crop in Uganda today is politics it is our biggest export it is our biggest business it is where the rich people are. We export politics. That's all we have. Kiki kyetulina nnyo ekinene kati essaawa as we speak today tuyinza okuba tu exporting emwanyi pamba coffee biki byonna tubi exportinga naye ate politics wa bbeeyi nnyo nalabye kano kasajja ka doctor kamuleke sijja mustawanya naye mbadde nkugamba nti our biggest export olwaleero waliwo omusajja omu ali eyo wanuupu wagundi ali mugundi ali mu America eyo no ali boba Bungereza namulabe nga akola statements mpitirivu one actually don't play them I'm not going to play but I'm going to show you the guy possibly you know gojjo mugamba abantu
bamumpeerezaako penge uno bamuyitani oyo so mbadde nkugamba nti ali eyo ali mu kutembeeya politics we Uganda amutembeeya mu bazungu ontegedde kitegeeza ki kitegeeza nti politics olwaleero mu Uganda kyekitufudde kyetuli ontegedde mu Uganda yonna olwaleero wano mu Uganda bamanyi Bobi Wine gwe kimanyi nti no Bobi Wine amanyiddwa mu nsi yonna because of politics naye tebamumanya ng'ayimba ontegedde. That is how big politics is mu Uganda today. So kati kitegeeza ne sente zonna ziri mu politics mwamono na President Museveni yaddira politics n'amuteeka mu sente empitirivu. So kati olwaleero abantu abafuna sente z'amangu ate nga nnyingi ate nga za muzinzi bali mu politics. Kakati alien skin smartire bano bamutuukiridde tukolere mu nsi yonna ebyo bibaayo. Gundi recently tubadde twakava mu kalulu ka America. Gundi yajja n'akola confession nti baamuwa miliyoni emu ya dola $50 million n'azigaana 50 cent. Baamuwa $50 million okuyimbira ani? Trump n'abigaana. Ontegedde. Waliwo abantu bangi abazibadinayinga sente abalala ne bazikola ki? Ne bazikkiriza. Ojjukira mu kulonda okwemabegako wa 2016 twalina tubonga naawe. All people were paid and a lot of money. Ochegedde. Bonna babasasula tewali yayingira mu tubonga naawe ne batamukola ki? Ne batamusasula. Abayimbi bajja bayimbira ba politicians. Era omuyimbi okuyimbira politician Chameleone oza NRM nnyo. Naye yayimbirako President Museveni nga official muyimbi nga era oba twali mu ki mu kalulu kaddi naye nga oluyimba main theme ye muyimbidde nnyo. Yes kubanga buli muntu oba ne customer otegedde waliwo naawe ba customer bogamba nti oyo customer wange ontegedde kati Chameleone Museveni is one of his customers ontegedde nga kati alien skin bwafunye Mpuuga as one of his good customers otegedde. So this is really a question of understanding nti temu politicizing bintu bijja baleetera obuzibu bye byabadde erugogo wano ontegedde ng'abantu batandise okuva ku bantu baabwe lwa politics ontegedde lwa politics oli agamba oli alemererwa. Chameleone is one of Mayanja's friends yayimbye omulabi ayimba erugogo. That is how bad politics is. Wamulabi ayimba erugogo ewa gundi ewa Mayanja gundi ewa Big Guy. Chameleone mukwano nnyo gwani gwa Big Guy. In fact yamubeereramu nnyo ne mu ntandikwa zonna ontegedde lwaki yayimbye. That is a politics gwe muleese mu ndongo era agenda bakosa ate agenda kukosa nnyo ab'emitwe eminafu nnyo agenda bayisa bubi otegedde. Yandibadde ayimba gwe teberezaamu Chameleone yajja n'agamba nti Big Guy waffe tugende tuyimbe tugende tujja fiira waakiri ku stage nga tuyimbira Big Guy. Numbers zandikyuse kateberezaamu n'abalala bonna ab'NRM senga waliwo ab'NRM. Don't be foolish. Yes. Because don't be foolish because goli mukwano gwa. Don't be foolish. So don't omanyi omuntu bw'atandika okufuulinga. Don't be foolish. You know what happened. Yes. You know what happened there. Otegedde. We are blaming chicken for dancing mulujja ontegedde era babadde bagenze kulabisa ontegedde. Naye ani yamuwayikiriza okuyingira chicken. Nedda abantu abamu bwe batyo ate bekagenze kakola video ne kagamba bwebyo siriko. Chicken go the man of the match wakoze sobi so kichegeza kugamba nti kyembalekeza ko kugamba nti mwabatulaba bakwano baffe mukkirize n'ensi gye tulimu ffenna tulina ogigabanako ate n'ensi ffenna yaffe ate tumala okyegedde kyengeza kugamba kati eyo ensonga ssebo ensonga nene nti olwaleero abantu abamu bafiiriddwa nnyo mu politics. Gwe teberezaamu shoya y'omusajja gwe bayita Big Guy
singa yabadde nga teri mu politics at all it would be a better show by all means kubanga ffenna twandigenze kati ffenna abamu ffe tutya n'okutya ojja tuuka wali omwana akutunuulira gambe gwaza otya agambe sigwe mwami Obote mpozi wagamba otya ye politics galamira ku ntanda genda wali ku ntanda kakati okwewala ebyo byonna famamu ne tugamba nti omanyi tetujja kugenda mu bulumi ne tugamba kale katulabe abaabwe nnyo naye kakati ogende mu abo abaana bakuba engolo bajja kugamba bulabu bajja kuga Saamu ontegedde kakati no the idea is no sobola because nze kati sisobola genda mu nsindikagano z'ebyo mbajagala ngende nga ngenze kola big iwa muyimbi naye so sigenda mu bukofiira ate mu buki ate mu ovulo twala tugende no VIP temubakavu you want us to the VIP my brother ne VIP wabadde ate omukulu kana te yo si yabadde singano okubeera security tight kakati kijegezako kugamba nti ne tugamba nti kale baabwe kabagende bakole ki bamulabe kyogamba baaweddeyo that's how that politics is baaweddeyo lwaki tebazze but abantu bazze babadde batono nga don't fool yourself abantu bazze kituufu ne babadde batono nnyo compared ku bantu nupo beerina what went wrong what happened ochekechekeza kukulaga so this is where the politics mukiriza mwamixinga politics kyetwayogerako wano edda nti politics mwamugattagatta ne muloba kakati ensobi zitandise okubatomera mwagamba abantu tubaboole abantu bemubodde ate oluusi be balina ansa okyegedde kuba mwagamba tubaboole kakati nabo bababodde kakati bw'osiga obukyayi bw'ofuna bw'osiga obwagazi obufuna kati awe tuli kakati eggwanga kugamba eggwanga terisobola kutambula nga tuli mweyo embeera ey'ekikula bwe kityo it is high time muzuukuke it is okay omuyimbi ogenda nayimbira NUP it is okay omuyimbi ogenda nayimbira NRM it is okay omuyimbi kubanga akalulu teri atambula nako akalulu bw'ogenda okulonda wali kyovula tulondera mu bbaafu era twakolanga tuti ontegedde kakati ate simanyi lwaki essaawa eno mwagala okutulaga ennyo nti ate muli balonzi nnyo abanuupu simanyi abaaki simanyi nedda be neutral because political times are there sali mixed up politics tulina politics ow'ebyobukulembeze tulina politics ow'endongo tulina politics ow'akatale lwaki oddira ow'akatale omugatte mu babodaboda ate oddira owa bodaboda omugatte mu babyobufuzi nedda simple understand gwe omulimu kakati bw'oggulawo edduuka ali olina ajja nga ayambadde akakofiira ka nuupu nga gw'oli wa NRM tomuguza nze nguza buli omu that's what I'm trying to say kati that is a principle eyo principle gye tulina okuddako muve mugana amaalo ne mu America bino ebiri mu Uganda gyebiri waliwo abayimbi abasala eddiino n'agamba nze ngenda kuyimbira Trump nze ngenda kuyimbira Kamala nze ngenda kuyimbira gundi nze kanyimbire Joe Biden nze kanyimbire gundi ebyo ne mu America gyebiri naye abantu tebamuteekako olukongolo nti lwaki bayimbidde Trump kati ddino kabayimbire Trump era ffe tukukyaye nedda abawagizi be babeerawo they can be disappointed yes nga bayinza okuba naye because bamanyi nti olinaye mukozi wa ssente this is business music is business so Alien Skin kyeyakoze kyalaze nti ate asinga bangi abataayaaya abayimbi bangi batya waliwo abayimbi gwotasobola kugamba tigenda oyimbire President Museveni nvaako sisobola nasuwa emiliyoni z'essente because ati abantu bagenda mugamba ki but first of all be independent in the mind ogambe bannange nze kyandeta mu music kunoonya ki omuyimbi agaba service y'okuyimba tewali nsonga ekwambaza bukofiira tewali nsonga ekwambaza kala tewali nsonga ekwambaza ki omuyimbi kola ekintu eki yimba gwoyimbira si kyekikulu ekikulu kya byonna kusasula oyimbe era ne disclaimer gikole naye kittaba n'abantu ekibatawaanya kuyimba nga bebagattako ebigambo ebirala ontegedde kuyimba ng'ate no bebagattako ebintu ebirala
bagattako ebigambo bagattako zikala anti kati nze biki tolayira tewali kikulayiza ng'oli muyimbi yimba bibyo era nze nakisanyukidde nnyo ne ŋŋamba kati that is another trend kitegeeza buli aneesimbangawo ng'anoonyayo omuyimbi anaamuyimbira batambule bonna ezo ziba ssente kuba nagambye ssente ziri mu kintu eki kati olwaleero mu Uganda politics tebakulimba wano mu Uganda tewali business efunanga politics mu Uganda enemo binaabawo olulala naye ku guno omulembe gwa Museveni politics is one of the biggest businesses. As I wind up with Alien Skin, I'm simply saying he made a smart move. Mwaba munenya mbwe ate lwaki yabadde negundi namwe mugere mubereme mwagala nabo okubeera nabo. As simple as that. Thank you so much Mwami Obote on that submission. Nga tutuka ku nkomerero ya show mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien mwana mulenzi amanyiddwa nga anti Alien Skin yaliko gobadde yogerako ate yaliko mwana mulenzi era yabeera ku bwongo yali ku bwongo gundi buli wamu yaliwo kali mukomera enebweru wakati nga nupu ne mukine ekibiina ekyaze ekipya wakati nga Alien Skin w'amaanyi wakati nga Alien Skin ali ku bwongo bwa buli omu waliwo omuyimbi omulala abadde ku bwongo bwa buli munnansi wiki ewedde paka olunaku olwaleero. That is none other than the general, the mighty, the super, the international, locally, East African, Ugandan, Wabuyu Geresom. So mwana mulenzi Gravity omutuju Wabuyu Geresom oluvannyuma lw'okugufulumya oguyimba ogwomu omunyongo oluvannyuma lw'okuguta n'agufulumya oguyimba gwe ogwaki mwana mulenzi Gravity omutujju ali on the wrong side of the mawulire wamu ne liri puzzle ebyanonye Gravity ne liri puzzle byamukwatiddemu. UNCC yafulumiza ekiwandiiko ng'eyita bano babiri olunaku olwaleero balina okubeera mu meeting olunaku olwaleero olw'emmande liru puzzle ne Gravity omutujju katubise mu speed y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Invitation for a meeting in regards to vulgar content. Greetings from Uganda National Cultural Center, UNCC. In the capacity of our mandate, which is to preserve, promote and popularize art and culture locally and internationally, I'm delighted to invite you for a meeting scheduled for Monday, 9th December at National Theatre. The main purpose of this meeting is to have a dialogue about your vulgar content produced and promoted, like Okwe Picha, Ebyama, Doors and Omunyo, the latest release, and Enkudi and Suju for Little Puzzle Runabe. All this content does not align with the Ugandan norms, culture, and the creative sector as a whole. So, amwana mulenzi amanyiddwa nga Little Puzzle bamuyise ku lw'Enkudi wamu n'ensujju. Ensujju y'empya. Then Gravity omutujju bamuyise ku lw'omunanka gw'eggulu ogwo gwe yayimba, then ne bamuyita ku lw'Ebyama, Okwepiica, Doozi n'ebiringa ebyo. So Gravity omutujju ne Little Puzzle bagenze maaso n'okubanga bayitibwa ekibiina ekya UNCC. Njagala okutwala omukisa guno first of all okuwaka topulei ng'oluyimba lwa Gravity okulaba ogenda ku YouTube. Nedda. Oluyimba lw'omusajja. Get away from that nonsense. Si muntu wa bulijjo. Badde nkulaga bbaluwa ya UNCC. Ekisooka I oppose Uganda National Cultural Center with the strongest terms. That what they are doing, they are suffocating creativity, they are suffocating music, they are suffocating artists, and they are doing something very wrong. They do not know what they are doing. I oppose that in the strongest terms. Ekyo tusoke tukiveeko dda ku bbaluwa eyo genda katukuba tugenda kusoma tugenda kuyiga. Ntandikire wanziremu. Invitation for a meeting in regards to vulgar content. Thank you so much. Soko komao. Vulgar content. GAR that. Dictionary meaning vulgar. Of vulgar. About to get vulgar content.
let's go. Ekigambo vulgar kikitegeeza kina meanings nga bbiri. Of course kikitegeeza one of it is indecent, ekyategeeza it is rude, then waliwo indelicate. I think that's another meaning. But those are the two. It is similar to rude. What about making explicit and offensive reference to sex or bodily functions, coarse and rude? Now, maybe this is where we can be. Kakati. Ekyo kitegedde. Era tuddeyo emabega. Toddayo. Toddayo. Kankuddeko emabega. Music. What is music? Music, okusinziira ku mutimbagano ne dictionary. Vocal or instrumental sounds, or both, combined in such a way as to produce beauty of form, harmony, and expression of emotion. Then definition endala, the written or printed signs representing vocal or instrumental sound. Kati wano baba bagenze deep, wali mu vocal cords and all that stuff. Kakati. Oyo mwana abakoze musango ki? And gravity and puzzle. Abakoze musango ki? Because okusinzira ku dictionary, kino kitegeeza nti bino byonna bikyamu, music talina kubaawo. That's what they're trying to say. But they are telling you these people are vulgar. What do you mean by being vulgar? Your music bamukozi. Naye ate batuwemudde ne bakuna. Yes, kubanga bawemu. Anti naye ate tebalina wemula baana baffe. Tebabayimbidde mwana wo. That music is not for a child. Bawemu, oli bw'abeera omuwemu, ffe mu culture yaffe mu Buganda. Waliwo ne lwe tuwemula, otukkirizibwa okuwemula. Nga lunaku. Saalo nga akkirizibwa okuwemula anytime. Ayimirira wakati mu bantu agamba nti baluuni. Ku mukolo ogudinze. Nedda nkugamba in our culture as Baganda. Gwe buuza Abaganda abamanyi. Buuza abantu bo abakulu abategeera. Ontegedde kyengeeza kugamba. So tewali musango gwe bakoze kuyimba nkudi. Oli nayimba gundi. Ono nayimba kino. Ono nayimba ensujju. Tewali ensujju tewemula. Ensujju tufenna tugimanyi ensujju bagirya. Ate kati lero pazo mwe muli bawemu mu mitwe. Muli bawemu. No. Liri pazo yayimbye omunyongo. Gravity. I mean gravity. Yayimbye omunyongo. Ontegedde. Oli yayimba okwepiikya. Ontegedde. Okwepiikya kyeki? So these things mulina okutandika okutege. Stop this nonsense. Tulina abantu abategeera nga beefuula abategeera nga tebategeera. UNCC mulina bingi bye mutatukoledde. Ate ne mumaliriza obudde bungi kati muli ku ebyo. Kati ate bo ekyeki bazuukusa kati olaba nnyo lwaki omunyongo bakifuddeko. Kubanga abantu bakyogeddeko. Kakati ne bateekawo embeera. Batema tubayita mu meeting. For what reasons? Let me tell you. I stand here, in fact, kati njogera ne mukama wange, mukwano gwange nnyo, ne museeke. Our National Theatre is manager production. Is a PD. Mwami Sebagala. Stop this nonsense. Is he the one that wrote that letter? I do not know, but he's the one managing that. Era baba yagiwandiise yakoze bubi. Yagiwandiise gundi fina mugerwa. Fina masanyalaze. Kakati abo. Kwa fina namulaba linga mukambwe nnyo n'agamba nti luno gravity agenda kukiraba. Fina masanyalaze yali ategeeza ki? Fina mugerwa masanyalaze. N'amazina ge yeefukutanga yali ategeeza ki? We are going to stand with the gravity omutujju. We are going to stand with the Lily Puzzle. You're going to stand with them. I am going to stand with them. Ate nsaba bannayuganda mwenna mu standing ne ba Lily Puzzle, mu standing ne ba gravity omutujju, mu standing ne abayimbi bonna. This is very wrong. Temutandika ku suffocating a music. Because what is music? Tulabe definition ya music. Ontegedde. Music talina kuba decent yekka. Waliwo music ew'olutalo.
waliwo music ow'olutalo waliwo music ow'okuyomba waliwo music owa love waliwo music ow'abalongo waliwo music has so many music tategeeza kubeera decent. You can have rude music, you can have happy music, you can have love music, and vulgar. You can have vulgar music. Yes. Fe mu Buganda tuwemula. Omuntu awemula n'agamba nti olina najja n'akubawo egambo. N'olina nti olinga akameeza ako n'akakubawo. Ekyo nkimanyi ku mikolo giri. Yes. Tulina music. Kakati lunaku wabaayo waliwo lunaku lutabako mukolo. Music composer composing music n'amuteekawo. Ye n'amuteekawo mukozesa we muno abamwagalidde. Gravity omuntu gwakugambyeko nti music ono muyimbe mutwalo omuwa abaana bo mu nasale bamuyimbe. Ye akubye music. Ye business gyakola. Maama madamu fina masannyalaze. Ye asobola tunyonyola amasannyalaze gaali gategeeza ki? Kana agaumeme. Akakasa. Nono naye ategeeza munyongo w'eggulu. Omunyongo mubi. Oba okwekuba ebifaananyi kubi. Okwepiica kubi. Stop this nonsense please. Mulekerawo okwefuula relevant, kwagala kubeerawo relevant, kuteekawo relevance etaliiwo. Because you are not. Temulina kye mukola. Mwonoonye industry. Mulya buli ssente, munoonya ssente. Buli kimu mubeera mukubazaabaza muli baddiira. Mwava dda ku munono ya music. Tewali ayimba bituufu wano. Stop that nonsense. Kankubuulire. Kati kyogamba oyo yasinga dictionary amagezi. Bobe basinga dictionary amagezi. Bave mu mutima ogwokwa era ze bakuba bagravity omuntu gisirinyayo. Sirinyayo. Let me tell you. Mwabana Uganda batulaba. Yonna gye muwangaalira. Tulina obuzibu mu Uganda. Obuzibu bwe tusinza okuba nabwo bw'abaddiira. Buli muntu waali anoonya ssente. Ontegedde. Music okufaafaagana nga bw'afaafaaganye. Society bwetyo bwefaanana. Ontegedde. Gwoloza yetayagala kuyimba gospel. Lunnabe yayimbako ku nnyimba. Genda osome, mwana wange genda osome, munnange nze kalamu ye yannemesa okusoma, twala tugende. Lulina ratings zifaanana zitya. Kakati fina masannyalaze asooka akwate omanye essaawa eno. Let me check for you. Omanyi mmwe kati mwagala nnyo ebintu by'okubeerawo nga busiriwaza bantu. Mulekeraawo ebintu by'ekinyumu. Nti gundi yakyogeddeko ne gundi n'akyogerako. Ndowooza wamma nno kikyamu tubawandiikira ebbaluwa. So what? Let me show you something. Yene kino ekisimu. Bamuyitaani gundi. Oyo mwana bamuyitaani gravity omutujju. Gravity. Si oyo munyongo w'eggulu. Aine emitwalo 26 mu 14. Kati musoke muwandiikire abantu emitwalo 26 mu 14. Mubagambe nti oluyimba lwabadde lubi. Abantu bino bye baagala. Munnaku ezi oluyimba luno gye luli. Ontegeera kyegezaako okugamba. So kakati omwana eyava mu kyalo n'agamba nti nze lunnabe yeeviire e Masaka era Akaayi ajja ayimbe mu Kampala. Yo yagala ayimbe ki? Ayimbe ebitamuwa essente. Ye yajja kukola ki? Bw'anaalemererwa okuba n'essente nga Bachaga bwe babonaabona kati n'essente nga muddamu kubamanyiira nga bamamanyiira. Top artists balina gundi bayimba music omulungi tewali yabawabudde. Kakati bo bennyini bagambe Bachaga bayimbe music omulungi baagaana okubawa obudde. Leka tukole tusale amagezi. We sign out. So as we are signing out, please. As we are signing out, let us agree. Yep. And let us be very honest. Let us agree and be very honest. Ekisookera ddala oyo abaana tebalina musango gwe baakoze. Ennyimba z'abalongo zaabaawo kuva dda nga tebashifina amasannyalaze tebannayimba.
ekyokubiri fiina amasannyalaze atubulize masannyalaze kikigera yayogerako ekyo nakyo naye akitunyonyole ontegedde ekyokusatu bino byonna bemugamba mbu kino kiwemula simanyi ani ayo nawemula twatugende okuwemula music talina waganira muntu kuwemula abantu bawemudde mu music nnyo so bino bya bulimba nawulidde mbu baagala banninga music waabwe ku radio for a period of 2 years no no about? They should not kubanga leka nkubuulire ekisinga n'okunyiiza ekisinga okunyiiza basi tetulina rules and regulations we don't have them ontegedde tetulina bano abali mu kuyita abantu bajje omanyi tosobola kumenya tteeka litaliiwo abasi okimanyi ekyo tosobola kati goyinza okkeera ku makya n'ogenda n'ofuka wali oyinza ogenda n'ofukawo kubanga waliwo enteekateeka geeti yeeri liri fumbiro eno yetooyi ontegedde wano industry ya music teriiko ebyo oli asobola okufuuka wano sofuuka wano sokuyingirira wali sokubuka ekikomera okyegere kyengaza kukulaga nti the idea of life your last remark the idea is nga temunnaba kuyita bantu nga UNCC nga temunnaba kuyita bantu bayimbe ennyimba ze mulowooza nti mbi otegedde musooke muteekewo enkola muteekewo ne system ennyimba ezo zayiseewa otegedde kyengaza kugamba zayiseewa okuyingira zayiseewo okufuluma ontegedde measures kize mwateekawo nti oluyimba olunaafuluma luyita wano nti omuntu bw'amala oluyimba alusabumitinga wano ne tuluyitamu ne tuluta oba ne tulugaana okitegera kyengezaako kugamba kati ffe bo bano tebajja kusooka kubalowooleza kuyimba bamale balowoleza okuyimba babalowoleze okugira babalowoleze okuyimba babalowoleze oba lunaabasanyusa oba terubasanyuse. It's not just a wake up in the morning and say what you want to say, wake up in the morning and do what you want to do. It is really a question of what ekodde okubaawo enteekateeka. Okay. So as I'm signing out, onkoze bubi nti ompadde obudde butono ku topic esinga okubeera very important, very important because it's a sensitive when it comes to music and when it comes to art. UNCC tujegayiridde mu bintu bingi. Essaawa eno temugenda kuzuukukira mu bannammwe. Oba mwagala kwebaka mwebakire ddala mufe. Bwe mwagala kuzuukuka muzuukuke nga musooka kwerongoosa mmwe kennyini. Musooke mutereeze mmwe ebyammwe biri bitya. Muteekewo enkola so that oli agiyiseemu olugaayu. Oli bw'amala ogiyisaamu olugaayu. Awo mukangavvule nga mulina naye tosobola kukwata muntu tteeka litaliiwo. Kale mwami Obote buli lunaku olw'Emande tubeerawo ssaawa 9 ku YouTube channel yaagaliwo. The Opener yebeera show bwagenda maaso n'okuba nti akugulirawo week mu bufu ofaananako bwe butyo nga sinabano njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi balangi bakugamba nti toyingira sekukulu na nyumba efaanana mu mbeera etakweyagaza. Osobola bakubirako ne bakusiigira ennyumba yo langi, ennyumba nkadde, ennyumba mpya, kizimbe wakakimaliriza, oyagala kubalira material yetaagisa kuba nti ennyumba yeesiigibwa, byonna bagenda maaso n'okuba nti babikolerako n'okuwa advice ku bintu ebikwatagana ne langi ku nnyumba yo mbuufu obufaananako bwe butyo. Osobola bakubira ku 0705 19 36 36. Olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tulabise abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange yaagaliwo gwe mukutu kwe tuli. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much. Bless.